The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. Hi, welcome to the Political Dice. MPC y'ebyobufuzi. It's controversial, Purely political. well researched, Accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Bya State House oba ghetto. Ani ayugayuga ku ground. Ani gwe baabuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleese amaanyi. Olwo fadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba anti bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba anyiga mangu. Ebyo byonna birindira n'okudda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenjo ewamu ne Farida Bikobere buli wa Sunday essaawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break, ladies and gentlemen. My name is Edgar Matthew Karahanga, and it's a privilege to have you on the show. Ngai nabagambye Jeno Bigiro yatusedda naye n'omukyala Farida Bikobere naye amazadde okubanga atwegattako munsikirize mwaniriza soka atubuuzeeko atubulire sabbiiti eri etya. Good morning, Miss Bikobere. Good morning, Erika. The Princess of Bunyoro. Katono gambe Miss Bigirwa. Bikobere. Awa bafuuse Mrs. Bigirwa. Why would we? I want to inform you that Bigirwa is legally married. Yes. He is, yes, to Kano Fanta. So why? But he may No, Bikobere kibadde just next to Bigirwa. Relating ambulance. But also in Uganda, you can be legally married and have. Where was I? Let's continue. We have to set the record straight of Lenga abatunda olunaku lwa leero njagala okubaagaliza olunaku Matters abajulizi. Abajulizi, yes. Olungi mwe abataasobodde kugenda Namugongo ebintu mubirabire ku TV bigenda kubeera live. Sobola okubanga ate munnange namwe mwenyigira mu kujjukira abajulizi. Mwenyikira. No. Mwenyigira, okay. Bade mpulidde kalala. Bade ngabye za correcting Farida. Za correcting Farida. No, you cannot. I was going to be surprised. You say it is public holiday, so yes. We expect parents to be home. Nga mulina abaana bamwe abatasomye olunaku lwa leero naddala abali ku
section kulaba nti ate muba guiding through ebintu ebisinga obungi. But Christians, you can tell them the contents of this day and why we are celebrating it. Oba lwaki abantu batambula engendo empanvu ezo 500 kilometers nga bajja okulamagana Namugongo. Give them information entuufu nga si byambu ate bw'oba totegedde you can ask people okulaba nti bagaidinga abaana bo ne bamanya information. Lwaki abajulizi abo battibwa era lwaki babaddira Namugongo? Why is Namugongo called Namugongo? All that information abaana bo bagyetaaga. So we pass on information eve kufa abakulu egende mu baana egende ne mu bazzukulu. So nno olunaku lwaleero Monday, I'll be giving you the quote of the day yadde ng'abamu ku ffe tuli waka tukyali mu kuwummulamu tufunye long weekend olw'ensonga nti kuva Saturday tuwummudde naffe ababaweereza amawulire tuba twakkuse dda. Our quote of the day is all good things start with a dream. The dream becomes a vision and the vision becomes a plan and the plan becomes a reality. Like we have Mr. Bijura here, maybe he dreamt of having what he had. Kyonna kye yalaunchinze last week. So kakati munaine chifuna chikubira plan and it came to reality last week. So buli kintu kyoyagala okubeera nakyo bakyoyagala okukola, you have to dream it, but ojebirooto byo n'obiteeka ku paper, you do a plan for them and then ogenda okulaba nga bitandise okuactualizinga. Njala okwaniriza omukulu kati yeeyongeddeko ebitiibwa oluli nali njogerako naye ku political nga asikyali jiddu kakati nayongeddeko ekirala. His Excellency Mr. President General Bijima Moses ali mu studios naffe nsabola musekuba imutulabulwaliro. Abalabi baffe abalungi nate ndi musanyufu okukomawo mu studios za Digtalk TV nga bulijjo tubeera wano. Njala okwebaza management esobola okulwana netuteeka ku mpewo. Mulina cost ze mu meetinga naye mwasalawo kimaintaininga. Ife tuli basanyufu ba beneficiary b'omukutu guno. Abalabi baffe mwenna ba subscribers mwenna gye muli mu nsi yonna kuba ennaku ze tukyayogera n'abantu ba wano mu nsi yonna gy'oli. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Leero nkomyewo nga ndi mukulembeze w'ekisinde badde nga nzijanga member wa NUP. Yes, nkyali but ndi mukulembeze w'ekisinde ekya Eastern Revolutionary Platform. Njagala okwebaza bannange bonna abanteekamu obwesige ne bangamba General Bigirwa tu commanding mu kiseera kino tutandike olugendo luno lw'ebyobufuzi. Si lwangu lulina ebirungi n'ebibi naye ebyobufuzi si kutunda ice cream nti ojja kusanyusa buli muntu. Buli decision gyokola ebeerako cost implication. Naye olina okusitikinga nekyokoze eki nekyosazeewo. Tugenda kujja mu kusalawo so mbadde nkyabuuza so gye tuli tukola era mpaliriziddwa okujja wano okusinziira program zenabaddeko over the weekend. Mbadde sinangiri bwentuuka wano naye olw'okuba ndi panelist wa wano w'olulango every Monday nzizeera olaba ndi mukowukowu mpaliriziddwa nenkubirira paka lwentuuse. Bagaiza programu ennungi kansasire ku bantu abeeka muli mu ngeri y'enjawulo. Twafiiriddwa omutaka omukulu omu ku bapayoniya ba tawuni y'e Kamuli chairman Kamyuka yafiiridde ku myaka nga 9. Omu ku basooka okuzimba kalina mu tawuni y'e Kamuli abadde chairman LC1 for a long time era tugenda muteeka ku bijja by'abajjajjabe enkya. Yes, so kitalo nnyo Kamuli tawuni yonna eri mu kukungubaga naye era of course naye esigala death mu culture yaffe wano tetulinayo muntu gwe tujaganya. Tetumwinaayo. No, you celebrate someone's bya kizunguzungu ebyo fano buli muntu abeera wa mugaso. Buli muntu abeera wa mugaso. Actually
n'abakadde abo boolaba abo ate be basinga okaabya abantu because abaako references nyingi tuzamujjukirako jjajja abadde bw'ati jjajja adda njagala speech models baziwulira so omuntu lweyongera okaddiwa ate yeeyongera amakulu naddala nga yatambula bulungi mu myaka gino gino ejjaffe gye tulimu nga yatambula bulungi so mbagaliza programu ennungi mukuliko eyo ababadde ku mukolo ogwabadde ku Camp David olunaku lwa yesterday ogwa okulaunchinga idea ya Eastern Regional Platform Kamuli District gwadde mulungi nnyo abantu bagujjumbidde era enjiri bagifudde Camp David kati base Camp David wali e Bulongo wempangalira nasisi w'omuntu yakuŋŋaanye Kale, Camp David, it's a very revolutionary area when you go to the United States. Yes. Erandoza abatajimanyi mugende mugisomeko. Neje soke twogereko kuba matters olunaku lwa leero tujaguza abajulizi. Emyaka giweze okuva owebabatta. Naye bayimirira ku nsonga gye bakkirizangamu. Gwe bano abajulizi obalowoozaako ki? Abazungu emini abajulizi abo bayimirira ku nsonga abazungu gye baleeta wano ey'eddiini era ne bakonvinsinga abantu baffe wano ab'enjawulo ne bava ku nzikiriza ezaaliwo ne bapiikinga enzikiriza eyo ey'ekitabo yes kati awo wewava entandikwa ya civilization ne modernity weva mufa abeeno bali bo bali batambula dda naye bw'ogenda mu details ez'eddiini bali abakulu engeri gye baziwandiikamu n'otunulira n'abawandiisi b'ebitabo olabira ddala nga literature wa kumanaginga society bw'oba okirabye game ya controlling society era waliwo abagicriticinga ba political thinkers ba critical thinkers nga bacriticinga eddiini era nja kuwayo reference emu ya President Moi e Kenya yes mukyenda mugumu yagamba nti abazungu bajja wano nga bakuwa Bayibuli gwe n'obawaamu ettaka kugane bakuwa ekitabo gwe n'owaayo ekyobugagga kyo naye nga bakugambye nti gwe kye bakukwasizza kye kisinga obukulu okusinga by'okoze eki okusinga by'owaddeyo yes kakati naye nga ate balimbawa because at the end of the day you see General is a great man sorry to say but at the end of the day fena tubeera nsonda nnya nsonda nnya emmotoka yo byokoleredde so to some extent maybe there is a way you perceive it so nze kikyenyala okutegeeza kiki kyembadde nkyaliko nti abajulizi abazungu babakonvinsinga ne bayingira ekintu ne bajeemera gavumenti ezaaliwo era defiance abo bonna boolaba baali defiant ate ku high level va ku bino era ffe tetulina kye tukoze for sure abasajja abo bajeemera gavumenti naye nga bajeemera ani Mwanga ng'alina capacity ki nga ye president wa Buganda okay because twali tunafuna republic twali tukyali mu states nga Buganda bintu module bakulembeze ab'ennono bali abataddibwangamu abatayina ssemateeka bo bennyini nga era kyovula bamanya Sebuufu Bwango Nyanja temanyiirwa okitegedde byonna byali byabwe kakati abazungu ne bakikuba naye abazungu bagenda okikuba ng'eri ewaabwe bavuddeyo ng'obukulembeze bw'ennono era babunafuyiza kubeera bagenda babukuba mu nsi ezimu ne babugirayo ddala
Russia babugobera ddala naga tebina makulu ebyo tugende mu modern tugende mu modern state. So aba defiant yabo bafiirira cause ya dini naye ababakola ki ababakolako emikolo egyo baali bakulembeze mu ekyo ekiseera. Kakati ekibuuzo kye twali yebuuziza nti bw'ojeemera gavumenti ku level zonna gavumenti responding etya kubanga bano bajeemu gavumenti responding etya responding in that way. Therefore, by violence. Therefore, wetaaga democratic government kuba tetukyaddayo eri mu absolute traditional leadership. Ekibuuzo kye twalibuuziza nti twetaaga democratic government oba twetaaga tyrannies nga Mwai Museveni gyazimbye wano. So ekibuuzo kiri answer eri nti twetaaga democratic government ekuwa eddembe okwekisasayizinga byoyagala. Kakati ekyattisa bano kyali butabawa ddembe kukkiriza mu kye baali bamatiziddwa. Oli ye Mwanga n'agamba mubaleege enkaka si Mwanga yenka n'abalala abataali wano mu Buganda abattibwa mu bitundu ebyenjawulo. Busoge nayo waliyo shrines ez'abakulu n'abasiraamu actually who were actually murdered for their faith. Yes. So zaaliwo nnyo. So but do we still have people who have that resolve ng'abantu abaali willing okuluzinga obulamu bwabwe not just for religion but for a cause they believe in. Olowooza bannayuganda bakyali to that extent? Nze ebbanga lyemaze nga ndiringa ne bannayuganda naddala mu byobufuzi kubanga ebyobufuzi kyekintu kyobeera convinced ideologically n'ogamba this is wrong, this is right, and I am ready to die for this cause. For this exactly. cause. Like yes. The people of Luweero. Kakati abantu abo bayinza okuba gye bali naye bakolebwa leadership. Tosobola kuttisa muntu yenna mu cause nga tuprovidinze leadership etegerekeka. Tekisoboka. Bayina okukkiririza obukulembeze. N'agamba kyatugambye kituufu era katugende tutobe. Just like 1980 to 86. Yes. Okay? Mwai Museveni aba butagenda ate kati eyo vita yali baddewo. Abantu 5,000 baali baddewo. Naye yaguma n'atandika na providing leadership command. Na convincing abantu including the Saabataka. By then. Yes. Naye nga waliwo bakayira baaliwo ng'ate bo Baganda. Yes. Naye nga tebasobola leeta te Saabataka ku board. Ng'ate bo tebasobola kuleeta Saabataka ku board. Kati ate ono Munyankole ye ate n'aleeta Saabataka. The leadership question. Yes. So oba toyina capacity providing a leadership toyinza kufuna bafiirira cause. Tekisoboka kubanga tebaba convinced. Oba tugamba omulembe gwakyuka. Nedda sebo. These days it's a generation of soft men, soft women. Kati kankubuulire. Nkugambi omuntu yenna alina kasito providing a leadership. Abantu bakwegattako era ne bakola ky'oyagala. So let me ask you something. Retired Kano has not provided the best leadership. All the predecessors we've had. Lwaki teryakozinze Ugandans to act? Oba maybe because yamwe bulamu. Andi kakati soko olabeyo. DNA yawa ne yokwata power emanyiddwa. N'abantu bennyini 40 years down the road ekyama. N'abantu bennyini bagimanyi. 40 years down the road. Emanyiddwa. Kati gwoba sijolese. Bwoba sijolese abantu baba bakulaba nti kyolese kibulamu. Ogenda tumalira biseera bya bwereere. Kubanga oli oyogera ku democratic approaches. Okay? Zovatanninge a dictatorial regime.
muntu kyayinza okugoberera forever era muntu ki akkiriza okufa obufi ng'akimanyi tekigguka because ekya democracy tekigguka wano era buli muntu gw'owulira ng'anyumya emboozi za democracy tetuli bamenyi b'amateeka tuwandikidde gundi tuwandikidde ab'obuyinza tebiriyo mawe yagambye nti akaluko kate kamala ye n'agamba nti olina kwongerako ne dialogue oba okuteeseganya so do you think Mao has a point because you've mentioned that ye Mao empiki ze yazizanya ne ziggwayo oludda lw'eno kati wezimala okuggwayo kati nadda n'asisetulamu nadda wali mu kitavu kati wadda mu kitavu asiiga ekifaananyi ekiraga nti dialogue kuba ye badialoginga naye ensonga ze nezikola ki zaggwa dda okuteesaganya ate nekira kyemutamanyi by the way kino kyekisanja kya president Museveni ekisembayo ekya 2006 paka ku 3 constitutional that is the last term that Mr. Museveni has what you can call sikutegedde ku ekyo tokimanyi mbu bwe bakyusa ssemateeka okugjawo emyaka 75 bateekawo provision nti n'omuntu w'emyaka 18 asobola okwesimbawo naye ate ne bateekawo n'akawaayiro katono ddala nti omuntu ajja kwesimbangawo ebisanja ebyo bibiri byokka term limit teri mu constitution ati that's the thing I was arguing with Paula Awich here major retired nga naye takimanyi mwekalika clause katono kyobula bannayuganda banaye tubasa tewali clause ntono mu constitution ngenda gikuleetera ogenda kalaba it's just a line that a person shall not take in fact as I producer Arnold also okutunoonyeza that particular part of the constitution of Uganda ekakasa nti President Museveni asobola kwesimbawo bisanja bibiri nsaba ogireete geno asooka akakasize ddala wenyini I think it's 105 2020 kati ate bannayuganda kye batamanyi we batyo bakusa ebintu mu budget nemwekanga nga mumaze giyisa nga mwewunya ekyo kiba kinsurprisinze era oba onkutte offside era naye nga no but you see ebintu bya Museveni birala tebikyali byaki B, by inserting after the clause 2 the following, a bill for an act of parliament seeking to amend this clause, clause 2 of this article shall not be taken as passed. A, it is supported at the second and third reading of parliament and not less by 2/3. Yambukakoa Gulu has been referred to as a decision of the people and approved to Amkawa Gulu amendment. Okay, Article 181 is amended for clause 4 by substituting 5 appearing immediately before the word years. Okay, twambuke mukosi njawo nonyeze nyini awe kali akaka clause kenyini ahaka akali waggulu a person shall not hold office as president for more than 2 terms. Amendment of Article 105 of the Constitution. So kyekyo kyembadde njagala nkulage nti kivula okusoma kikulu nnyo constitution amendment of 2018 hiyo gye ba amending after nga bamaze okujjawo emyaka okusoma kikulu nnyo kyogamba term limit bazizaamu term limits zakomaawo and many Ugandans don't know it era nsaba katoka clip tukasazeemu sooke tukatambuze bannayuganda basooke bamanye nti muli mu kwogera bingi but the person we are fighting you are fighting has one term ate avuzayo walutaamu atya ye abadde kwegamba toyinza anti kakati kyogaa kiki ekimulemesa okugjamu ako kokka just ka close eri yali article number yagijjamu naye ka subsection mu constitution kyonna kyekiri nti ye nakyemalira kati mu kubeera nakyemalira eba bimutwala birala abantu bonna abaggwamu essuubi abalina kebeekoledde bapolitician bonna abalina kebeekoledde be bakuba eŋŋoma za dialogue za constitutional means eza abantu balonde because ayina bya preserving in terms of welfare bwekuba kutambula
atambula nga abali mu gavumenti. Okuba kwebaka yebaka nga abali mu gavumenti n'okubasinga. Kuba bulamu buno travelinga biki atambulanga nabo oba n'okubasinga. N'okubeera nazo mu nsawo ng'azirina oba oliawo n'okubasinga. Kati abatasobola butakuba ngoma za democracy. Naye aba akimanyidde ddala bulungi nnyo. Kwe mwami w'ekitiibwa Mawa akimanyi nti mwami Museveni tadialoginga. Olw'ensonga nti buli lw'ogenda mu dialogue naye aba alina okuba ng'akumira. Dialogue, before you go for a break, they were dialoguing with Tito Okello in 1985, right? They were dialoguing na emundu yali ekuba. Emundu ngevuga wansi. Let's go for a break, ladies and gentlemen. Tukomawo tukatandika ku nsonga eno. Tulina n'ensonga ya ISO ya sanctions ez'omukyalo ono Anita Among zeeyongeredde la US yapiikinze sanctions zino nawulidde nga ISO eri mu kunoonyereza ku baasi gye bagamba nti yabbibwa ku parliament naye twakakasiza nti baasi ya mukyala Anita Among ne foundation ye. Twagamba ensonga zikyali nyingi twogere ne ku ERP Eastern Revolutionary Platform n'ensonga nyingi ezigenda mu maaso mu National Unity Platform. Let's go for a short commercial break. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. empichi y'ebyobufuzi It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. ya state house oba ghetto, Ani ayugayuga ku ground. ani gwe baabuze, Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleese amaanyi. olwo fadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi, Oba yo DP eri kuki? olwo jeema Bano ba MKCG bo baddawa. abo bafuna CDF baamala tebabanja, olwo baba ate bange bali kuki, Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri mbali mu structure building. Naye ate ono ye. ani oyo oba Ye ali kuki? oyo tumuleketa gambanyiga mangu. Ebyo ndabena birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamune Farida Bikobere, buli wa Sunday Esawa 2. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends,
If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Hi, welcome to the Political Dice. empishi y'ebyobufuzi It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. ya state house oba ghetto. Ani ayugayuga ku ground. Ani gwe baabuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleese amaanyi. Olwo fadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri mbali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamwanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no kuda Political Dice ku the Alternative Digital nange Teddy Tenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday esawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nkuikeyo mukumulamu okwo kwennyini tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri ate nga yesembayo okyali ku program The Mighty Drive kyalina omwami Bigirwa Moses okuva Eastern Revolutionary Platform oba gye waliise also National Unity Platform because akyaliyo tugenda okuddawo naye nga tutuneddawo omukono gwo infact ne bemuyita mukwano gwanga omukyala omuntu gwe mutera nnyo okuba nga oyogera kati nga mwetwala personally yakusibyako ate naawe osiiba oyogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga ng'olowooza nti omukyalo ono alina bingi byakoze okuhaminga eggwanga lino naye US yapiikinze up sanctions zino ku mukyalo ono kati ne famire ye ne magogo takyasobola kutambula wetwogerera kino olowooza ki ku nsonga za Anita Among engeri kye zikwatiddwamu? Anita Among yali abiyita byakusaaga naye kyangira ku Bigirwa najjayo n'ag'omu buto so ng'ensonga yali nnyangu era singa yali alengedde wala badde agijje mu ddiiro kubanga ffe twateeka ensonga zaffe mu buwandiike ne tuzitwala ewa IGG ne tukozesa amakubo amatuufu agakkirizibwa mu mateeka n'anyoomoola n'asalawo akozesa omukono ogwaki ogw'ekyuma but gye biggweredde sanction zijja muluma paka nga tasobola na kujja Kampala va ku ziri eziri international ne ziri loko zijja kukola ki maama kakati Anita Among ekisooka olina okumanya amulwana yaani oba oyagala okumanya olutalo luno amulwana yaani luno olutalo si lwa muntu mulala lutalo lwa jjajja tewaliwo omulala okusinziira ku nnwana ya omanyanga ate kakati Museveni alina omukono mu Amerika Abamerika babe baba Abamerika Abamerika Museveni sente mu projects eze Somalia eza USAID ezaki
kisinzira ku galubindi ze bakozesa. Yes, naye nze nga bwe manyi ebya international relations ono akyali musajja waabwe. Akyali musajja waabwe. Naye bw'oliwulira nti amagye Somalia gavuddeyo gonna, Central African Republic gavuddeyo, Sudan gavuddeyo, Djibouti gavuddeyo kuba Djibouti gyegali, Congo gavuddeyo gonna gali mu balakisi ebbombo. Ngoma yatakyali waabwe. Which is not the truth. So kakati tontwala mu ebyo. Kubanga n'envumbo zonna bazikoze ku bantu abamwetoolodde president bamukoze. Naye nga yakuba sigidi kyesembayo. So ye yakubya akasimu n'agamba omukyala. Kakati mumanyanga enwana, temumanyi byakulwana. Nze ndudde mu by'okulwana. Omwana omuto bwakusanga n'akukyokooza Farida, topapanga kumuddiza nti kana gwe. Tolina mpisa lwaki osooka n'obuuza kajjewa kareji kikisooka kafubutuse mu angoki wekaba kafubutuse mu kazikiza kalina abakasindise kajje kakole ki katandika olutalo kakati bw'otaba mu buufu ogwa mu ambush ogwa mu ambush gy'otalabanga nako. Kakati Anita Among ate nkukutta ku bigere muwaga bwerere wadde nga sikyali wange ate nkukutta ku bigere amanye enemundu evuga evaawa andi nze njogera byange simanyi oba akimanyi kuba nalabye ebifaananyi bye ng'ali wa jjajja mbu twogedde bingi nnyonyo ebizimba eggwanga era njagala okubategeeza nti omukulembeze mwali. Kakati kankubuulira ekigambo kiri kimu. Nze Anita bwe yanseetinga n'abasirikale be debate gye nali nabo yalimu ebyobwa president. Saabagamba wano nga Anita alina interest ekyo siga nti bangamba bugambi nakyewulirirako nga kyogerwa era nekingambibwa nti bigirwa Moses ova mu Eastern kyekiseera naffe fe tugenda okukola ki okwata ekintu omukyala muganzi nnyo ewa jjajja palamenti agiina era kituufu yali agiina tagiina kati because that's what everybody sebo okubeera ne parliament impeachment zizo zitambula zitagetinzaani anti politics ali dynamic Farida bwebunaazibira olwaleero webunakeerera ng'ebintu ebirala bikoze eki bikyuse politics ali ku speed yaiti yes bugenda okeera ku makya nga jjajja agamba nti sebase bannaye sebase nasuze nkuba masimu najeyo obukodyo bw'omukiyeekera bwonna okumaliriza olutalo luno kireki kiro kimuso saagala ogambe nti biwalaba ku by'ennyumba bwe bikyali jjajja akuba step by step jjajja bw'amala okumanya nti Anita alina presidential ambition okay naye presidential ambition Anita atambula atya sente azitwala ate sente factor because that's a very big factor abribing abantu kubanga omuntu agenda ku lumbe n'aziika olubugo lwa milioni 10 let's say 100 million 1 billion yali donation for a cancer but that is also a big President Museveni taziikangako milioni 10 ate oba abantu bafa mu kirindi n'abaweereza 5 okitegedde Among aziikisa 10 I can bear that on record because yali muganda wa Abdul Katumbi yes naliyo yaziika 10 that's on record kakati okuziika milioni 10 mu lumba olumu oba osindika bubaka eri public nti I am capable of doing this and this kakati jjajja ebyo byonna yabimanya nti
ono parliament agisazeeko sente azitwala ate azigaba nezigenda mu bantu sente bwe zigenda mu bantu kitegeeza nti asobola okukyusa influence asobola okukyusa ebirowoozo by'abantu ekyokubiri n'ayingira mu security system natandika okufuna era bw'ojjukira by election yali eteeso yavaayo nga ne baradisi bakwatiddwa ba DPC bakwatiddwa abaakola in the interest of Anita Among. Bakwatibwa, I didn't know that. Bakwatibwa. Nawulirako nti waliwo abantu. It was the contestation between Muhoozi and Anita. Yes, and that even brought about the president writing a letter claiming that it was like a movie. Yes, issuing investigation ku nsonga eyo. Yasindika Brigadier Mulamba. Brigadier Basiju Isoke, I think Rusoke, yes. Anti-corruption. Yes. Wadde tebatuweerezanga report kweyo ensonga naye olaba initiative ezateekingibwa yali adetectingiddewo nti ono asobola n'okukozesa ebitongole byange bya gavumenti n'atuukiriza ekiye yakwata electoral commission n'akwata ISO n'akwata police n'akwata ba RDC n'abateeka mu nkwawa n'abajja ku Museveni kati Museveni tayinza kwebaka. Wait, are those the letters we have been seeing? Waliwo ne letter yasembeddeyo ddala nze eno letter wadde bagiclarify nze eya President Museveni gyawandikidde ISO banoonyereze ku bus eyayogerwa Kwenzarukira Abasajja because the president wrote to the ISO to investigate that. Yes, findings that bus ya Mamong Foundation. Yes, but for me it seemed President Museveni also writing to investigate that. I think abadde awandikanga ku nsonga nyingi genda ku nyumba ojikere. What is going to kigenda kugwa kitya? Kakati kino ekintu kyonna gye kiri kati okuinvestigatinga ku bus kantu katono nnyo. Exactly. Oli Museveni gwe mmanyi abadde tazanya bwatyo. Basi what is bus? 300 million ku 400. That is something ekisobola ekisobola twala attention here to the level of documenting it. Yes. But bw'olaba agenze kweyo level aba akukuba mu process. It feels like a step by step. Era kano ka impeachment kaba commissioner temunaba katunuulira. Njagala okubategeeza kagwera kwanite. Ka impeachment yako. She was chairing the meeting. Kyovola olaba ne ba minister bajja bakakola ki? Bakateekako. Tewaliwo minister ateeka ku impeachment process nga chairman wa cabinet tamanyi. Because oli mukuba organ ndala. The second organ. Okitegeera ate nga oli member wa commissioner. Wanje? Twale tumanye kwa ba commissioner. Bagendo kigendera. Era olutalo nze njagala okutegeeza abantu beetaaga basome Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Si musajja wa bulijjo. Tugenze okumaliriza nga tutegedde nanyini lutalo omutuufu yaani. Kakati bw'osikamuuko emabega n'obuuza NUP ekyakutwala mu lutalo luno kiki? Olutali lulwo. Okitegeera? Ekyakutwala mu luno olutalo kiki? Wafunamu ki? Nebali lutalo lwakulwanyisa bubi. Ndowooza tebalwanyisa kye bali mu kufuna. Exactly. Right now. Si kye bali mu kufuna era twabalabye nga nabo bagenda bateekako emikono. I think it is what they are. No, kyenjagala okutegeeza. Olutalo lwonna osooka kulubala. Nti olutalo luno lutandise. Ani alutandise? Ebibuuzo bibiri ebisinga okubuuzibwa. Motive ey'olutalo olwo. Who is behind? Kasi omala okuzuula ebyo. Then awo osobola okukola decision entuufu oluyingire oba toluyingira. Kubanga otegedde ebigendera byalwo era otegedde nani alukoze eki? Naye bw'oluyingira obuyingizi bw'oloseero omaliriza bakubye ne bakusuuza ne mukyala wo. Kubanga nze mu ntegeera eyange olutalo luno terwayamba NUP. Terwagiyamba. Olulina ba officers baffe ate nga ku senior level lwe baateeka ebbali. Kyentasobola kwetiiririra kukyogera ku wano. Kubanga ensi ekimanyi. Lwayuzaayuzaamu abawagizi baffe. Okitegedde?
kubanga president waffe owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu nze nali sisuubira nti alifuna moment memba n'amuyimirirako awo ng'amuyisaamu eggaali. Never. Ekyo nali sikisuubira. Naye kyava kuki mu lutalo luno. Ate ekyo kinengeje kyamwandamining. Butereevu. As a public figure. Kati olaba Mwai Museveni. Mwai Museveni takkiriza mbeera yonna emunafuya. Okitegedde? Era waliwo baayokya amasiro wano. I think what was 2010 or 20 what? Amasiro gaakwata wano. 2009. Yes. Abasajja ne bagamba not even 2009 yali activity. Yes. I think it was 2010 around there. Abayaye ne bagamba abenkoba z'embogo ne bagamba tajja kutuukawo wano. Tuganye bali mukaba bayokeza bajjajja baabwe. Ne bateekawo embeera wali eri ekasubi. Museveni yajja n'amaanyi bakuba abantu kibooko ezasigalawo zakwata ttaka. Naye ng'akoze eki? Ng'atuuseewo. Takkiriza gwe muteekako mbeera nti wano taatuukewo. Gwe amaanyi ogajjeewa. Waliwo eyamumanyira mu revolution eyo paka kateri amanyi waali sinti nti oba yafa oba kibaaki. He silenced him. Yes. Kakati ne kino ekya Kyagulanyi twali tukizimbye nga ezo moment module ezo tezirina kulabika mu kamera ng'ogamba gwe Kyagulanyi otutira abakulembeze baffe biki era awo Kyagulanyi ye yafiirwa ku olwo sa bedi kuba bedi afiirwa ki is an ordinary MP afiirwa ki yavuma dda abantu naye ne bamuvuma naye kati ono alina gy'alaga yaba aluzinze. Kakati olutalo luli lwe twagendamu ng'ekibiina saalutegeera era nze sirowooza nti ndifunayo omuntu alinnyonnyola ekyalo nendutegeera sirowooza. Just a war against corruption from your leader. Nganti kati gye tumalidde kati impeachment kubanga parliament Museveni yagifuga. Okitegedde toyinza kufulumya ofiisa we n'omu wali nga si yakikoze ki nga takikkiriza tekisoboka kubanga obusente miliyoni 4 what is miliyoni 4 ku Museveni nti bifulumya ofiisa we aluzinge kwegamba kuba buli lw'okuba impeachment oba otagaza gavumenti. Yes era oba omaze okuleeta ensonga eraga nti the government is corrupt. Olaba bakubira impeachment bakomishona ne bafuluma kati ate ekyo takyagala Museveni ekyokulaga government ye nti ekisooka eri corrupt ekyokubiri etagadde olwo ne officers bakoze eki bebafulumiza kati asigala protecting abo abantu bonna ye bwatambula kubanga abimanyi sente ze batwala tezimukosa ye ng'omuntu zikosa ffe bannayuganda abali eno wansi kati olaba akkiriza impeachment netambula ku speed kitegeeza ina interest endala ezisukkakaawo kati gwe political analyst wenna critical thinker olina okutunuulira awo Mwai Museveni mwekino ekintu interest ze ziri luddawa kati kabakukubire ba commissioner bano bafulume impeachment eddako ejja kuba yakujjayo speaker kubanga speaker olina sanctions ku international level tosobola genda Bungereza togenda mu America. Never allies baabo because those are the giants, the true giants in the world. Never allies baabo tolinyayo Dubai togenda. Kakati guli speaker waawo. Politics katika nkubuulire golooza lwaki ate Museveni kenyini sigobateekako kubanga ye yasaine kuba yali asobola okugamba nti ntindiganye yalina obuyinza obusembayo mu process ya legislation atandika ate nankomenkereza niwankubadde nga it was a private members bill but it was ani yagiwa certificate of financial implication si government minister of finance yagijjawo minister of finance si wa Museveni so mu process y'etteeka Mwai Museveni abeeramu okuva gye litandikira ate yalimaliriza. Okay? Kakati lwaki tali affected? So this is international politics
Anita yali agezze yali agezze politically kati nga bw'omukwata obukwasiro kale wano n'omukubira wano oyinza obutamalaako kuba yali akoze eki ayina ebintuntu emiguwa gye gyasibye asimbye ebikondo mu byobufuzi tukuyita bikondo naye ekikondo kyange mu muluka gw'egindi nayo yali asibye ebintu bye kakati ng'olina osooka n'oleeta ekifaananyi ekinene kati bamusibye emiguwa wabweru wa Uganda wano bagenda tegula buteguzi for sure niwe nandibadde nga nze president w'eggwanga lino speaker otayinza kubanga alina sanctions ezo n'asigala mu eyo entebe olina mujjawo. So there is something we are seeing and at the end of the day Anita is going down. Tasobola naye kino ekisanja ayinza obutakimalaako nga speaker ekyo nkubuulira jjukira wali mu Teso Museveni alinawo ba players ba abalala kyekyamuteesawo deputy vice president alinawo abakungukungu abalala abasobola okuziba ekituli era obwa speaker nze nga bwe ndaba mu ndowooza yange ndabanga mawu abukola ki tayebwa ajja kumalako ekisanja naye kiri okubeera speaker kiri ekiddako lwakuba bayinza obutabeera mu gavumenti naye bagibeeramu mawu gwendaba. Okay, lastly ku nsonga eyo ekintu ky'amayumba oba bugagga bwa Anita Among obuli ebweru is it a crime for Ugandan to own a house? Is it bad for you to own a house in Los Angeles? Yes, it is a crime. Singa mbaga sente zinaguzeemu ebyobugagga ebyo za bumenyi bw'amateeka nazifunye mu makubo agatali matuufu nazifunye kati ate bw'obala omusaala gwe gugenda mu bino byakoze jjukira osaanye omanye ekintu ekirala abantu kibatalaba. Mwami Museveni enkutwala ye eya ssente n'abantu be naddala bye yava nabeeruweero yanjawulo n'endya yanjawulo ne mukyala Anite mukyala Anite alya n'aleka n'obuti mu mannyo. Wogamba Anite ojja kubuzaabuza Anita triple A okay triple A endya gyali ya musente erabisa ekyo nakyo kimufulumya ofiisi kubanga alabisa jjajja General Museveni gwolaba oyo yasinga obugagga mu Uganda naye oyinza n'okubuuza omuntu wa wansi n'awakana okitegedde. He has always been a humble man. Batabanyi be bawala be mukyala we be basinga obugagga mu Uganda naye tewali akimanyi okitegedde. Gumanyi omuntu akeera ku makya n'agamba ettaka lino eryali esambya wano awali eryaleero eryo awali ekisaawe ky'omupiira ekyo ne mistiro wali ogigenzeeko wagendayo munda n'olaba sente zibateekayo. Yes kakati ettaka eryo golozani yazimbawo ate ettaka lyo kituufu lyali lya railway kuliko n'erya police I think erya ministry golooza leero ye yazimbawo omuntu akeera ku makya just out of the blue n'afuna property eyo nga taguze oyinza omwepangako mu bugagga naye omanyi nanyini kyo ndi kunyumiza olulala kubanga obuwangazi okyabwagala naawe okubanga yagula anga bamulizi naye bwenziba gye babbamu si yakwemulisa bavuga birandikuruuza byabwe ku kkubo tubalaba ebiri tinted biri bulletproof biri hamadi naye toyinza kubasanga ngagaddewo ebbaala ngagamba mugunywe ku akaunti yange tekisoboka okitegeera tekisoboka so kakati ono enziba yeerabisa n'ogenda n'ogula benzi n'ogigiramu nga gwogigoomye sipiika n'otuuka ku palamenti yaliko tekuliko waliwo eyayugiye
waliwo ya parliament naye waliwo eziriko triple A waliwo eziriko triple A kakati ezo yajja agigoma bwati n'agipakinga wali n'agibuukamu taggala na luggi n'ayingira ennyumba mu maanyi amayitirivu ennyo endulu nevuga naye nga agidde mu private car ya ssente nnyingi nnyo kyokka ffene enjala etutta oweza emyaka 5 n'amugulira Range Rover ya $8,000,000 vera kwegamba kati jajja ne tiimu ye gyava naye Luweero tezannya bwekyo mu byesente gwe Jim Muhwezi omanyi gyanywera caayi Jim Minister Security olwaleero naye aga-exposinga ngono bwe yali agayingira yatwala parliament yasinga y'omu ku basinga okwebaka obulungi mu Uganda naye toyinza nakumanya. A story is mentioned of one gentleman called Saleh in one of the books of Candid Norman. The government they took her in, was it pharmacy? Nachitulekera pharmacy nga y'amaanyi nangeroza ntandikeko bweti pia naja namugamba assistant seweno yiyo. Guys, let's go to another issue. When we start talking about that, people are just waiting. Oh, chitegedde enzanyi eyo eno yiyo naye nga yali yeewuguusa bwewuguusa no kisoboka kwanga yali yeerabi tekisoboka. A man who has been in power for 40 years and who has been the epitome of money, he can forget, and it's understandable. Linda kukati nedda ssebo bano abasajja bakugu omuyeekera yenna tewaliwo muntu asinga bukugu nga muntu akwata mundu kugenda mu nsiko okuggyako gavumenti yaba asinga okumanya yaba asinga obukugu yaba asinga okutegeera mu kiseera ekyo. Kati ffe twafuna ekizibu nti twafuna akatiimu ako ne kakwata power okitegedde nga kajjudde abayaaye kajjudde abasajja ababazi b'ebintu kyovulaba nakati tukyalemeddwa okumanya empiki mu Museveni nge gyazikola ki gyazizannyamu. Kino tugende ku ERP. Ki kyakuliisiddwa okufuumira Eastern Revolutionary Platform? Is there a need for it really? Why? Eastern Revolutionary Platform yatandikiddwawo nga 28 mwezi gwe tumazeeko ogwokutaano. Njagala okuyozaayoza bammemba bonna ababaddewo ne bagenda mu byafa eby'ebyobufuzi bya Uganda. Twaintroducing the idea nga twagala zi region ziddemu zetegerere. Twagala zi region ziddemu zezuule. Bwe zezuula kiyambako okukendeeza obuyinza waggulu mu center. Naye ng'ensonga sinagituukako. Objective number 1 gye twasinziddeko twakoze okunoonyereza ng'enkulaakulana y'eggwanga lino eri based on the influence of politics mu kitundu ekyo. Nti buli kitundu kyonna buli region yonna mu Uganda erimu ebyobufuzi eby'amaanyi, erimu ekibiina ky'ebyobufuzi oba ba leaders nga bakulembera ebibiina by'obufuzi, region eyo eba etambula politically. Twatandikidde ku Western Uganda NRA gyezaalibwa wansi wa command ya Mwai Museveni nti mu Eastern Uganda wetaaga emyaka 8 ku 10 okusanga development ya Western. Lwansonga egi nti Mwai Museveni ya taking a decision n'agenda n'alwana ng'ava mu Western. They have benefited to the maximum. Eyo ne tuvaayo. Eyo ne tuvaayo sebo. Bwe tugenda mu Northern Uganda ne tugenda wali mu West Nile. West Nile bw'otuukayo olwaleero ojja kulaba nga bali babaddeko mu gavumenti.
era bakya celebrating the impact of Idi Amin. Idi Amin mu bunafu bwe in terms of intellectualism bichi ayina ebintu byateeka ku byaleka ku ground nakati nga bikyali visible. Ogezanga airport ya Arua. It's a big investment. Era obera mu Arua nolabanga wali busy muroke ziva ku airport ziresa abantu bichi ebintu bitambula. Forex Bureau mu town mweziri bichi Forex Bureau kamuli ekigambo tebasobola nakyogera. Teriyo ngeri out Forex Bureau tekisoboka atani agenda okuwanyisa nga dolo jijewa. So Arua impact ya Idi Amin echa. But you know what you're saying, what it means. I'm telling you. Even a level of poverty. That is it. That is it. Nebwobera ne kadola ko ngoli kamuli. Oja kuyingira banka nga bakuwera na kureti ya wansi because tebasubirayo muntu. Atogende jinja atoyongere mu sente endala bakusala kumpi emitwalo egi ebiri kakati that is Arua. Kati ate Arua ne yeyongera okunyweza ekintu kyayo ng'ekinywereza mu Moses Ali wandagaano era ku cabinet kwali mulwadde nnyo tamayina bigenda mu maaso bulungi naye ekifanyi kya West Nile kiri mu ye era wali tosobola mujjawo ku cabinet list. Ne tuvaayo eyo ne tuyingira Acholi sub-region. Acholi sub-region bw'otuuka yeggulu olwaleero otegeera ddala nti era baali babaddeko mu buyinza. Ebbaasi ezigendayo nga zitwala abantu abatalina private means zisuuka 40 olunaku. Mu Arua ziri mu 6. Okay? Mu Western Uganda ziri mu 102. Route ezikolebwa olunaku mu companies yes mu companies ezenjawulo kuba zikola 24/7. Saa 8 ogw'ekiro embalala olinnya ebbasi ng'ejja Kampala. Obadde tokimanyi global? Ekyo nze nali nkikozeeko. Tewaliwo zikola 24 hours. Kubanga abantu balina ebyokola bingi nnyo. Kati bw'otuuka eggulu otegeera ddala nti bajja notitookera olutwa baali bava wano. In terms of development. Gulu wali wabaddeyo n'olutalo ne luba affecting for 20 years. Ne baddamu ne bali covering kubanga balina personnel mu diaspora, balina personnel yali eddukidde Kampala, okay? Balina personnel mu government. Bakulaakulanye. Era bwe oyagala okumanya nti Gulu erina ebitambula tuve wano Farida never near fe ya digital ojja kulaba obupande obuyitirivu ennyo kasi tulaba nga obupande obuyitirivu ennyo mu kitundu ng'omanya ezo sente oba NGOs ne programs endala. Yes. Tonyumya Jinja. Gulu ekola 24/7. Okitegedde? Jinja sawa 6 oba toyina moroke ejja Kampala eya taxi. Ngoyina kulinda gari mupya. Yes. Gulu is fast. It's fast developed. Jinja just 60 kilometers. But one would say but one would say they have been outside power for the last 40 years. In fact, even more. But the outside power. Why do you think Boba Anjawulo nnyo okusinga? Anti nkumenyedde bye balina. What development yabasanga busa? No, bakyali ku musingi gwa titookero olutwa. Saagala weerabire ekintu ekyo. Ne banne. Okay, but kyogamba mu abebusoga temwinaayo kankumalirize obuuze ebibuuzo byo bwana Edgar. So Acholi is by far okusinga Eastern. That's true. West is by far. Bwogenda mu Lango yaddamu ne yezuula. Bwe yezuulira mu Jima Akena under UPC. Negamba this is our party mu sub-region ya Feno.
wadde ntonotono district nga 7 ku 8 naye wano kati tewakyaliwo muntu akomandingawo nzake nanzaaliwo ne UPC yaffe bakatukubayo obulwa emirundi eki oli omusirikale yafa engola UPC yatukuba bubi nnyo nono ne Cecily Ogwara naye ngaakena bw'atambula wano ku Kampala Road talina impact talina impact wali amuwa attention bw'omutwala ejjinja talina kyayinza kukolayo talina makulu nga ate nno yali yesimbewo ne kuba president wa Uganda wali badde olowooza nti akyalina influence naye alina influence wali we bamutegeera era Lango sub-region weba eyogera ne government eyogera nga block era njagala okutegeeza ebintu investments ezigenda mu maaso mu Lango sub-region za njawulo kubigenda mu maaso mu Eastern. njagala ogikubire kubanga nyina ekibuzo kinene ekigenda okuandamininga your submission. Yes. Buganda has never Lindako kati mbadde nzija wano mu central. Kakati the last region is central. Which is the wealthiest. Yes. Central advantage yayo eriemu abazungu baleka wano buli kintu. All government establishments 95% ziri wano. Administrative infrastructures zonna n'ebintu ebisalawo ebitambuza eggwanga babireka mu Buganda. Era juzi nalindi awo nga ku KCC nengamba bannaye nemugaba naye muwagira idea yange kubanga abantu bewaffe bali bubi nnyo kakati eno KCC eri foreign affairs eri auditor general eri parliament eri finance eri prime minister's office nembagamba kyemugamba omutaka we Buyende naye alina chance ebirabako ebyo alina chance okulivingira mu environment eya infrastructure kyeyo kubanga okulivingira mu environment eyo kitegeeza ne bodiringa nabo balina mu kusente kitegeeza sente kubanga bava mu bizimbe ebyo bebaleeta eno wansi ki sente enamayingo tekisoboka emayuge tekisoboka so mweye embeera central region is by far yakola ebintu n'ebimalayo abazungu batukola fitina eriemu bagikola ku Baganda n'Abasoga webaleka obuyinza wano tebasomesa Baganda n'Abasoga nti ani akuuma obuyinza bukuumwaki eyo ye fundamental mistake eyakolebwa era singa Abaganda bali bategedde Abaganda n'Abasoga baba kutegeera akakodyo akakuuma obuyinza wano tewali baddewo Kabila ndala enfugawo tebakulimba Museveni teyali waguza naye kasa tebategeera kakodyo kyaka kuuma obuyinza nti maje nti sorry you remind me of something that is true. Owachinja kukiriza owuli ya campaign ya President Museveni za 1980 yayogera nga buli kimulenga amaliza agamba we have to make sure we know who governs the gun. The gun has to be political. Kugamanga at the end of the day buli kimwa kisika chizi yabuka maybe you can organize as a militia what you can organize as a militia. Yes. But we have to make sure we know who is governing the gun. Kati ye yali yabuuka atya yaliko mu State House mu Jenkaga mu 8 kati emundu nga zirimu ali mu intelligence Obote nga mulaba Obote yalinganywa n'avaako nga ba intelligence officers be bali n'obuyinza kati awo yabeerera yafunira inspiration y'okukulembera eggwanga lino kati n'ategeera akakodyo k'emundu kati Abaganda baazala we mundu n'Abasoga ne bagizalawa okitegedde ekyo kasa baazala we mundu ne bagamba ab'engulu be bayingira amagye ab'engulu ne bagayingira ne bagayingira ate mukaga mu mukaga twasukkawo era bagenda n'emundu yennyini emundu yennyini neeyogera ne bakwata power ke kakodyo naye kakati Buganda era togijjaako nti ebintu byonna bibadde wano kakati bwe tugenda kakati Eastern Uganda ye region yokka erekeddwe mabega bukyanga abazungu bava wano in terms of development in terms of everything
era oba oyogera ku bwavu obusukiridde era okwata kkubo lya jjinja oba ova Kampala. Njagala okutegeeza Farid, I mean Edgar ne Farid, njagala mbatwala enzi niye mugamba olwaliro luno tuvuge tuyite Kayunga, waliwo bridge, mulabe how Kayunga looks like, and after you cross the bridge oyingire Kamuli naye wakola ki wewafaanana, ojja okutegeera kyenkola ki kyenkugamba nti region yaffe eri mabega nnyo naye kigikuumidde emabega tefunangayo political formation evaayo ngeri serious. Kakati ffe kwe kujja ne idea ne tugintroducinga kyova olaba launch twagikoledde jjinja. Our mission is to empower the people of Eastern Uganda. Tukooye political formation ezikolebwa e Kampala abantu ne badda mu Serena ne banywa chai ku expense y'abantu abali eri okiwulidde. So ffe twatandise ekintu nga kya Eastern Uganda kireeta ebibiina byonna ku board. Yes, ebibiina byonna n'abatalina bibiina. Era njagala okwebaza abantu abembracinze idea eno, mwebale nnyo, mwebalire ddala, amasimu mufunye mayitirivu nnyo, era kati ngenda ku feezi ya kulonkinga bukiiko bwa njawulo. Temugenda kwe isolatinga ku bannayuganda okubanga mu kifudde kyammwe. Kati nze Karuhanga, why should I be interested in joining something that is Eastern? You see, abantu bonna kibatamanyi, ate nze ekirinzisa kwogera mazima. Yes, sir. Uganda tebeerangako wamu tekisoboka right from the Bazungu time. We have been tribalistic ne mu administration. Tetukwataganangako wano mu Uganda. Nationalism teriiwo wano tebakulimba. Let me tell you one thing. Ssekabaka Muteesa we yakwata ekintu okiwulidde mujaguzo nga tesirika waliwo engoma zibagamba mutezizikira. Jukira ono ye president, ono ye prime minister Milton Obote, ono yalina executive powers. Naganda ye bano abatulekanyiza engoma ezitazikira mubakubira kabaka waabwe biki bino ne bakoonagana, the Langis and the Baganda, and that is as early as 1964. Okitegeera abantu balaba bulabi activity bekoleddwa nti kwebaddewo nga tebamanyi factors kyezikoze eki. There was a crash between the Langis, our prime minister, and the Baganda, our president. That was a tribal war. Mu 1971, Kuya 1971, there was a crash between the Langis and the West Nilers. Mumaje. Ekyo buli historian yenna akimanyi. Yes. Era bali bagenda nakubagana amasasi. Mubalakisi mu lubiri wano. Paka aba West Nile bwe babazanga Obote ali wabweru wa ggwanga ne bakyanguyira ne bakwata ekintu. That is true. Yes, it was based on tribe. Naye tebali mu government bonna. 1981 Museveni yagenda eruweero. Naye omanyi be yagenda nabo Paulo Kagame be baalinya loole. Abanyarwanda baali. Paulo Kagame be baalinya loole botafiire. N'abalala baalimu. Barwejema. Ate baalimu mwali Lutaya yekka yalimu Omuganda eyavuga loole. Atava mu Eastern oyina tuwa buyambi. Tuwagire. Omumanyi lwaki? Tusaba tuwagire mu buyambi. Mukwate ekintu kyammwe. Tutwagala kubanga mba nkulimbye Edgar nti nina omugaso mu Western Uganda. Nva eri e Kamuli ngende nnyonnyola abantu entungamu nti Museveni mubi nnyo nti nze mulungi ennyo. Nze loolo yange eri ki kannyonnyola ab'omu Eastern. Okay? Entungamu nayo wagenda kumerukayo Edgar owa generation yange aleete region eyo tujje Kampala tutuule. Because Central region kati agiteeseza ye Kyagulanyi. Tosobola gimujjako. Weba oyogera ku Ugandan politics, Central region is captured by NUP. Si bwe kiri? That's true. Yes. Dolabye kyade masaka. Aha. So how do you become a member of the ELP? You register
register, you buy waliwo membership cards. Ebyo tetunabituukako ebyo bya bibiina bya bufuzi. Ffe revolution. Ebyaffe revolution. Yawukana otya ne Mr. Museveni eyagamba katugambe ng'omu ku bakadogo abalwana naye bagamba mbu batuuka entungamo batuuka ekashali yayingizanga buyingiza abantu awaye. How are you different from your predecessor? Aren't you doing the same politics? Won't we find an arrogant Eastern and arrogant Basoga because they are in office? No. Ekisooka kye twagala ffe okwachivinga nti twagala region bweteesa eteesa nga block era emanya siya yayo even before Kalulu ebyawa Kenya Kenya gobadde okimanyi nti obuyinza bwa mu Uganda bonna buli mu office eki emu Mwai Museveni bwe yabba Kalulu nayingira nasigala mu State House okimanyi nti mu Uganda monna mwali temulimu amanyi nti oba naafuuka minister oba taafuuke obadde okimanyi ekyo obuyinza yaba bulina yekka era ya surprising abantu ku cabinet list gyakola ki gyafulumya abantu bakwata ebifo nga tebabisuubira kati ekyo kikola mu eno system gye twefuula mbu unitary government sijui national government ereeta n'abantu abatalina busobozi kuba basavinga oli appointing authority. Yes. So now you cease to be a member. Kakati ffe lindawo katini. Kakati ffe tugamba nti Eastern region bwebeera powerful. Tutunuulira regions endala nti region kyerese presidential candidate oba oli awo atusingako enkizo. Central. Gwe tuteesa naye. Naye tuteesa naye nga tugamba ffe tuzitowa bwe tuti. Tufuna kimu yiyo. Tufuna kimu yiyo. Nga tubiteesaako byonna okuva ku kifo ky'obwa vice president okutuuka ku OC station wa post wansi. Tetukyagala ebintu bya bwerere. Kati kankuwa ekyokulabirako ekirala. Singa Kyagulanyi ya succeeding n'afuuka president. Ani yali amuyinako endagaano. From Bosoga? From any region. Osanga region zendala zo. By Masi maybe kampe bugirwa. By Masi. Naye yalikoze appointment by Masi just kukwatirwa kisa. Yes. Ebyo module eyo. Kakati ife mu Eastern tubikoye. Ge mazima. Kati ife twagala okugenda mu government nga tutegedde nti bwe tukoze eki okusinza ku bululu bwaffe bwe tugenda. So does that actually mean nti bwe muna negotiating ne President Museveni agamba nayinzi bwe mumpagiramba wakino you are going to support? Museveni is out of our plan. Betuteesa nabo taliimu ate. Era ffe tukube emundu eno ey'okuzimba regional blocks nga Museveni tali mu future plan yaffe. Taliimu. Kubanga ye opponent waffe. Kuba ne kino takyagala. Era ali mu kirwanyisa. Ne Busoga muyina ba ministers bangi mwino government. Lwaki tebasobola kwegatta ne bafuna one voice. Anti ekyo kye kugambye nti balondebwa batya. Bafuuka batya ba minister. Balina ekigambo kya Eastern. Museveni yakugamba wano, General Museveni yakugamba wano ng'aleese speaker process gye yayitamu. Eyo process abantu ba Eastern bagikubaganyako ebirowoozo nti nasuze nkuba amasimu ekiro kyonna tekyaliwo. Kitegeeza kyetyo nti obuyinza Mwai Museveni yabukola ki? Yabulina. Twagala okujja obuyinza obwo budde eri. Yes, ng'omuntu ojja muwa obukulu oba omwagala oba tomukola ki? Oba tomwagala. Ye region ye ebwete bweyogedde. Okitegeera. Naye bino ebintu eby'okujjanga. Kati zi minority zoogere ki? Abantu abatalina na affiliation ya amaanyi. Yes, kati nga mu Western mulimu abantu bangi. Bonna baba generalize nga bagamba batwala ekintu kyaffe. But there are people who abarwenzururu. Oli abantu bangi abakonzo. Eyo nonna waliyo bawinikiza. Kiri mukugamba betujja okutuula with 58 tribes in this country. Ekyo kye tujja okutuula nakyo abo ba key actors okuva mu ezo region betugenda okutuula nabo. Tukole Uganda eyawamu nga buli omu awamu ne respect. Naye omanyi kye kitegeeza abantu bwe banafuyiza Busoga. Aren't you brewing anarchy
tolaba mbuno kino kiyinza okuvaamu because all the things that have been tribal based, as you say, you remember what happened. We are not tribalistic in this thing. You are being regional. We are no, but era Uganda is tribalistic. Nkuwa this story. How things ebintu ebize bikola ki bibeera bibadde tribalistic. Kati fe bivuddemu nnyo anake. Kati era anake weeri mu nkola y'emirimu. Ojukiye kyaliwo mu lutalo lwennyini lwoyo. Anti kati labayo muganda wange. Fe tubeere Kamuli n'ogenda e Buyende nga DPC sijazaalibwa. Osi station sijazaalibwa. Osi CID sijazaalibwa. Kaawo sijazaalibwa. Okiwulidde? Naye abataka ne babeeraawo ezo n'ofiisi zitambuza essente mpitirivu buli lunaku. Naye abantu ne babeeraawo tuli mu Uganda. Nga abantu abaludde olumu be utilizinga resources ez'eggwanga lyonna. Ffe tusigaliraawo. Okiwulidde bannannyini kitundu. Kati ffe tugamba nedda ssebo. Ffe twagala tuba tumanyi ebyaffe biggwa bitya nga tetunakuwagira. Si kutuuka eyo olumala okukwata amadalaka otugobenga bw'oyagala obanga agoba nakyo si kibi kubanga Eastern Uganda kisooka tefugangako. Buganda yafuze, West yafuze, North yafuze emirundi gyonna. Okiwulidde? Ffe tusigalidde. Ekyo nakyo Katonda aba atwanukudde na nnyo. Actually aba alese ne solution yennyini ku bizibu byaffe. Kubanga East bwefunayo ku buyinza, let's say Katonda awadde General Bigirwa Moses omukisa n'ayambuka to that level n'akwata amadalaka. Sebo wabaawo ebikyukamu. Wadde nga mani n'obuvunaanyizibwa bw'eggwanga lyonna. Naye wabaawo ebikola ki? Ebikyukamu. Naye Edigo omanyi kye kitegeeza. Gavumenti n'emala emyaka 40 mu power. Nga region y'e Busoga wano kilomita 6 okuva ku posta okutuuka e Jinja. Region y'e Busoga nga terina general for 40 years. Nga terina general w'amagye. Ageyo government eriwo. Nga general aliwo ye General Bigirwa Moses. For 40 years. Omanyi kye kitegeeza. Nga terina okitegedde. Okitegedde. Naye dinayo eyo. Naye nga dinayo eyo dinayo ebeetukoleddwako togimanyi. Because amagye gwe temuli mu bintu by'amagye oba tulina access ku classified budget. Okay, nga tumaliriza. Ndete n'ekibuuzo ky'omulabi. Kyembuuza kati at the end of the day kuba okyogedde ku tebana ba generals biki, to what extent are you to blame as a people? As the people of Busoga and the East. To what extent are you to blame? Nenya abakadde baffe abaliwo mugye okuviira ddala mu gye 6 okutuukira ddala mu gye 8 bensinga okunenya. Okay? Paka kujira ddala paka 2017 awo bazanya bubi bonna. Okiwulidde? Tebeenyigira mu bintu byakwata power. Kati ate ne bawagira abantu abalina hidden agenda. Ey'okusanya kubanga Busoga kankubuulire. Busoga before Museveni okujja wano. Omanyi abantu abali bavaayo ne East okutwaliza wamu. Badokita baffe eyo industry tewali agitusinza. Ba lawyer bali bavaawo. Ba surveyors bali bavaawo. Yes. Ne bani ezo course zonna eza science ne art wakabi. Ffe twali tuzikola wali eri. Ne kati ebyo byonna mu M7 yabikuba. Kati ku university bw'ogendayo abaana bavuye Busoga abasinga bali mu education ne social work, social administration. Ebikosi ebyokukuba olwali. Omukyala nakye ne Rita agamba mwe bali kuweereza bannange nze Bigirwa Moses simuyinaako obuzibu kukwekutula ku Nuupu kuba ne Bobi Wine alinga eyava ku mulamwa kati alinga eyadda ku ndongo naye nze abuuza
lwaki bijirwa tawangaala mu bisinde bya bufuzi wano yali mu DP ne UID n'abeera ne General Sejjusa people power nope kati yayina ekipya oba bijirwa yayina ekizibu ng'aba DP block kakati revolutionary leader yenna abeera dynamic era Mwai Museveni yatandikira mu DP ng'eyo story gyaleese n'avaayo n'ayingira UPC n'avaayo n'ayingira Fronasa n'avaayo n'ayingira UPM Tanzania waliwo byalimu awo ebisinde ebyefulerimu ebyo byagenda na byefulerimu n'avaayo n'ayingira NRA n'avaayo n'ayingira NRM gyalimu olwaleero eyo political journey ekyukakyuka kati ate nga mu political science bagamba a wise man changes kakati mu DP wali oyagala nsigaleyo waliyo ki bw'obeera gwe mwannyinaze naligenze mu ekyo is that our mission and then too twavaayo nakolako ne General Sejjusa alindawo kati nakolako ne General Sejjusa waliwo yakunkubidde ku General Sejjusa okwalinga omumanyi Voltaire yakubye walabye posti ye okwalinga yakola akantu akedda yakapostinga dda ng'atukuba tutandise people power okay jukira Dr. Besigye yaliwo ne FDC kati ate yaliwo FDC okwalinga kakaddaako yaliwo FDC kati ng'akuba ffe abaleese idea ya people power kati Blackmail gyali akola ki gyali azimbirako kakati njagala okubategeeza nga tumaliriza nti okukyuka mu byobufuzi si kibi naye kozi okyagiriko kale katugambe nti kino kinakoze tekiri wansi wa NUP okay naye NUP soko obuuze NUP yo bigirwa omwagala kubanga juzi omwetaaga tomwetaaga NUP ejja kugamba nti bigirwa simukola ki simwetaaga kakati kiba kitegeeza nti yo NUP yo yatuuka gyali ekola ki kakati nze sinaba kutuuka gomanyi kye kitegeeza NUP ejyeekamuli mu constituency gye ntaddemu buli kintu obudde bwange sente zange na buli kintu n'akaziika abantu nga 8 bukyanga tuva mu kalulu gomanyi NUP okusituka e Kampala nga activity gyerina kujja kulonkinga candidate mulala ekamuli against Bigirwa omanyi kye kitegeeza Bigirwa Moses akoze buli kintu kyonna kyo nze menya amateeka mu East awo bwe nali ngenda okwanjula nayanjulira mu Barrett waliwo ayanjula mu Buganda gwe mulaba ateekako Barrett mu bananyini kintu nze mukoddomi wange muzeeyi azaala mukyala wange ize major mu UPDF naye yankwasa muwala we nga ntaddeko ki Barrett saagijjaako ne bangatta mu kyaki nenyingiza Barrett mu kyaki bwe twali tugatta chairman Nyazi wagirabako walabako Barrett mu kyaki wane Rubaga bwe bali bagatta Ssenyonyi wagirabako walina mu full combat nze nakuba full ata yennyini y'olutalo era it was a revolutionary wedding walabako comrade Nubian Linga kuba Barrett nga bamugatta kakati nze na revolutionizing ebintu byonna obulombolombo obwenzikiriza nembumenya kulwa struggle abantu nemba impartingamu ekifaayi ky'amanvuuli on a daily basis okiwulidde ebyo byonna kwedikwota tebabitwala nga nsonga era babirabanga ebitalina makulu but never joke omanyi ngamaliriza waliwo firimu gye nalaba bagiyita Black Hawk Down enyumira nnyo Abamerika baali bazze okukwata General Friday e Somalia naye wali ku lyato lyabwe baali bapulaningira beewa esaawa 2 nga bamukoze eki bamugjeeko kakati bafuna intelligence eri general omu kuba generals ba Friday ne bamunywa ne bamutwala ku command post ku lyato ne bamugamba tugenda kukwata musajja wo musaawa ezi
n'ababuuza nti mwagala kukwata General Fly Did mu ssaawa 2 General Fly Did n'agamba this is America. Ne bayingira eddwaniro emundu nevuga baakuba Abamerika emundu abamu ne babawulula ne ku Collins era tebamugjayo kakati ne kino bwe kiri bw'oba olumba General Bigirwa Moses ng'omulumba ekamuli olekamuko amaanyi amalala okiwulidde kubanga nange sinze mujege nnyo kweyo levu abantu bajje bansanyeewo nga ndaba amaanyi gange ntaddemu nga tebagabaze olwa interests ez'enjawulo nze ndowooza ebyobufuzi modula ebyo si bya buvunaanyizibwa naye eyo story endala era si ye basis ya formation yaki ya ERP insight ya ERP tugenda komawo Monday tukyamala ensonga eyo kubanga there are a lot of things that we have not concluded, but also we shall look at the South African election, EFF waweeraze by the end of this week tugenda kuba tufunye results, then to juxtaposing amaanyi ga NUP gerina the populace, the people that come. Does that actually mean these people are ready to take power? Are they coming to watch the charismatic Kyagulanyi, or ebyo tugenda okubanga twogera ku nkyali n'omwami General Bigirwa Moses? That will be next Monday. Please do not miss. Manya nze Edgar Matthew Karanga mbadde ne Farida Bikobere zile dakika 2 ezakayita ku ssaawa 4 ezakalasa amayanzi tweyanziza nnyo. Happy Matters Day. We shall see you again tomorrow at exactly 8 a.m. My name is Edgar. God bless you and God bless Uganda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.